ndowooza ekyo kikyamu kubanga bannayuganda balina eddembe okulaba any media house of their choice. Government eri mu nsobi okudenayinga abantu okulaba to those media houses. Ate nga media houses sasula omusolo zina nazo abakozi baazo, and they have the right nabo okukavering government functions or proceedings. Nolwekyo nsaba ekirowoozo ekyo bakikola ekyo bakiwithdrawing government ebe fair to all media houses, bonna bakavering ate bannayuganda from a variety of media houses to listen to or to watch. Of course, nze ndowooza nti ekyo kiba kiruyita impunity kubanga if there is a law to be observed ate abalala ne go against it, which and yet they have not repealed it or reviewed it, abo kiraba impunity kubanga mukola ekintu nga kiri mu nsobi ate ngaetteeka bakikiriza weeriri. Omuntu wabulijjo afiirwa the balanced news afuna one sided ate ebirala n'atabifuna. Nsaba abakitaddewo bakijjawo, media houses zonna zifune eddembe okuaccessinga government programs and meetings and proceedings of parliament, not being blocked, blocking others and accepting others. That segregation should be removed.